General Yoweri Kaguta Museveni ekyokutulimbula Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine ekikolo ekyamukoleddwako kimuzaalidde ebizibu era buli olukya yejjusa lwa kino kyatuuseewo kubanga Kyagulanyi ate kati amufuukidde ensonga. Zatulabe akatambi kano ogenda kakasa Kyagulanyi nti nno mulalamu. Laptop toyogera musimanyi kikanisita liri libadde essasi ekikubiddwa omukulembeze waffe kikambwe nnyo n'okusinga gwe bw'olowooza essasi ate bano ababadde abaagala okukola kino tolowooza nti basiru kubanga omukubisa essasi it looks obvious osookanga n'okkakkana manyi abantu essaawa eno tempe eri waggulu nti n'omuntu okudigestinga okutegeera obulungi kiyinza omutwalira obudde ekikubiddwa omukulembeze waffe olwali tugenda kusoma nga bwetutegeera n'abasajja bano kiki bagadde okwezizikamu okubeera nga bamaliriza omukulembeze waffe. Okiraba kino abali ku Facebook abali ku TikTok eyo gas launcher si kino omusajja kyakutte ekyo si omusajja kyakutte ekyo kye bakubisiza omukulembeze waffe. Kati ndabye ababuukira Eddie Mutoro okuba nti agambye nti the president has been shot. Gwe shot omanyi asasi even akasaale omuntu akulangirira nti this person has been shot n'akasaale. Kino ekiro kiraba kikambwe ekyo kankibaddizeeyo wano ekyo mukiraba kya tabbu n'okusinga essasi bwe kikwata. Nze ababuulira amwana expert on ammunition zimuyinza okuba mu mbulamu okuba simu yange kiringa omukka ndi ku live okuba essimu saawa eno nja kubulookinga n'omuntu miya mwana expert on ammunition zolaba oyo laptop kati njagala mbagezeko balaga nti kyenjogera nkikola ki kyenjogerako nkitegeera oyo that is laptop kati njagala mbannyonnyole nga kyembannyonnyola nkikola ki nkitegeera that is laptop fear. Eyo gas launcher gye bakubisiza omukulembeze mugirabye waliwo emiziina zino egibadde gijjawo gimbuukira simanyi gwakolera Museveni oze wano tudaivating omukulembeze bamukubye essasi kye bamukubye kisinga n'essasi kino kye mulaba naye olowooza lwaki bamukubisa kino olowooza lwaki bamukubisa kino tebasobola mukubisa ssasi. It will look obvious. Mujjukira abantu be batta amasasi ababakuba amasasi mu November ne babagamba nti ekyo ekyabakubye straight bullet kati they wanted to make it look like an accident mu maaso ga international community nti twabadde tudispassing abantu nkugambye omusajja akubye omukulembeze kino si kyakutte atambula essaawa eyo that is a gas launcher ebaamu kitiya gas canister si buli tiya gas canister nti bakasuka nkasuke basumulula ne bakasuka ebimundu bingi nga tiya gas canister omulaba n'omulala naye akuteka gas launcher eyo si pistol eyo mugirabe oyo gyakutte ako ka gas launcher akatono. Kati tojja ng'ombuukira mbu laptop agambye mbu simanyi omukulembeze bamukubye tiya gas canister eyekuba temanyi na ssasi bwekwasa. Waliwo waneno we nali njogera ne ŋŋamba nze okunkuba essasi lya AK-47 okunkuba essasi lya pistol onkubamu erya AK-47 olw'ensonga erya pistol teririna mutwe libeera bwe liti libanganga zubula etayirire naye essasi lya AK-47 libaako n'akasongezo kitegeeza bwe likuba lipenetratinga. Kino ekirala essasi ly'emmundu M9 gye muyita pistol bwe likuyingira liba eggumba ne liriyuza kubanga teririna akasongezo kana akapenetratinga. Waliwo eyo obulayivu bw'omubyogo babambaddeko mbu simanyi laptop akolera Museveni no wabawo n'emiziina egijja mu inbox ya bwakolera Museveni lwaki agamba mbu simanyi omukulembeze bamukubye kitiya gas canister
kankuletere nze sireeta bintu biwa audience yange kubanze mmanyi wano sina kuludu bana abantu bennina encha bambuze kati nzija abantu bange mbagambe nti omukulembeze bamukube esasi bana mbuze esasi giriyingidde nti alijeyo mwogere ebintu mumale mutuochese bana abakuba omukulembeze waffe bakozesaka akakisa abagambe nti omukulembeze ola ayadde wayiriza mbu bamukubye esasi kati esasi liriwa naye ng'ekintu kye bamukubye kiri more dangerous than a bullet itself. Nkola live naye ndi mwaka kankana however much ndi mu busungu am a bit emotional ngandaba mukiro walinga ate nga abasajja ekyo kye baagala okukola olwa bwe bafulumiza statement bagambye aseeredde siba bagambye nti aseeredde nagwa because oliwo omukuba kitiya gas canister tebalina bajja kitracing okuprovinga kubanga bagamba nti ki eryo sisasi bagambye nti aseeredde. Katonda atuyamba aveeyo statement gye banaakola bw'aba tasurvivinze tusaba Katonda ekyakyongereyo ogimanyi bwe baba nga baagala omwassasinating they cannot make it look obvious. Use your head. Nze sisobola kujja wano kugamba audience yange kintu kye na verifyinga nkugambye when it comes to ammunitions I'm an expert. You didn't know that. Kati bo bagaye mbu aseeredde naye nga bamukubye kino ekigundi kino olaba mazeeyo ekifuluma mwoloza kiri kya size ki bwe kikwasa ne bamala ne bakugamba nti twabadde bo international community bagiraga nti twabadde dispersing abantu kireka kitiya gas canister bane kimukuba tebasobola. This is an assassination attempt. Remember American embassy yafulumiza ekiwandiiko negamba nti mu Uganda mulimu terrorism ne balatinga abatuuze baayo bonna ne baga babeere beegendereza. Kati these people want to use that chance okumaliriza omukulembeze waffe. Abalabye mawulire mwagalabye nga American embassy alatinga abatuuze baayo abali mu Uganda nti waliwo obutujjo obugenda mu maaso. Kati bwe baassassinating omukulembeze waffe nga babuludde bagamba nti n'Amerika bakyogedde nti waliwo obutujju. Kati twabadde dispersing waliwo abatujju ababaddewo nga tuba dispersing tebasobola mukuba ssasi to make it look obvious. Babaagala escape route explanation gye banaaguza abalala abantu ne bakikkiriza. Tusaba Katonda ayambe omukulembeze waffe surviving. Nkugambye any ammunition we bagikuba wonna wasobola okutta biiti okutu biiti akagalo negwe ekintu ekiva muno kati abadde banja Samira mbusimanyi laptop semalo okolera Museveni omukulembeze waffe tebamukubye tia gas canister kansoke mbateke koloko edobozi lya Map Media. Oyo Map Media atambula n'omukulembeze nga mu broadcastinga muwulirize story ye obe yawukana neyange gye mbagambye amalo okunoonya waneeno Sebonzo okujja okuleeta ekintu nsooka kukola research kuba saagala kwokya audience yange njiwe ekitiibwa njitwalanga mata bangi wano eno bookyezza kujja na bintu olw'okuba opaku okuvulungutana ne information. Nze saagala vulungutana na information njagala ekintu kye mba nannyonnyolera ne bali eri abaagala otukuba tusigale nga tuli ba disarmy nze nzije nvuge kino enkera bakere nga batukuba nga they are using what we said against us batufuule nti tuli baddiikuula not me. Sisobola kubeera mwoyo katemba kati mwe ebinja Samira ndabye waliwo n'ekikopikati nakola waneno video nekigenda nekijiddamu bakyagikola lihaso wadela ko muyimbi nayimba oluyimba nomulala nagenda naluddamu ati waliwo kiwajjayo wano nakola video nekijiddamu the same word by word
erimu busira erimu baseeka wetwali nga batusomesa obwaseeka baba yitanga bali ba tepu azze nayogera byennyini nga bwe wazzo flowing kati omuli wa tepu azze mu comment section nanvuma nenga asijja mu blocking Kimbuyege bakyayina ebyokuyiga bingi kambatereke eddoboozi lya Map Media mumuwulire akugambye omukulembeze bamubbi okugulu kino ekintu kiri dangerous bwe bakikuba tekimanyi sasi okyamuka. This is live. Bakuya tear gas kutwalewa wanyini. We are in Bulindo. The fire tear gas. President is badly injured. They've just shot a tear gas canister on his leg. He's just in the bad. A tear gas canister on his leg. He's just. Mukawulide. Oyo Map Media. Atambula n'omukulembeze. Bakimukubye. Si buli tear gas canister nti bakasukankasuke. It is being shot at him. Waliwo abadde bawuzambo edi muntu atugambye the president has been shot. Yes, he has been shot. Ne baba kubya kasa, ne baba kubye kasali, you are being shot. Luzungu lwe lubasumbuwa nandiki. President is badly injured. They've just shot a tear gas canister on his leg. He's just in the bad situation. We are at Najim Medical Center in Bulindo. In Bulindo, just after Ochira. We are on the Mount Odi. Oh my God. President just know a movie. Tambuza information. Tambuza live. Odi live ku Map Media. Wanjoga esazi no president ye ali mudwaliro. President ye ali mudwaliro. Vugagona. Aja kunywa. You're live on Map Media TV. We are just in Chilindo. I'm in Bulindo. Just right after Chira Road. President is badly injured. We've just rushed him at Najim Medical Center in Bulindo. We were peaceful. They just tried to fire tear gas right ahead of us. The president was just standing outside asking them why are they firing tear gas canister. A guy shot a tear gas canister and he shot and he hurt his leg. Now we are in the hospital in Bulindo. Okawulidde ako ekyo mukirabye ekyo eyo gasironcha bwe bakikukuba yo nansindikira bi invite wakoze live nga tolina byagamba abantu ansumbuwa eyo gasironcha temanyi sasi. They want to make it look like it was an accident. They assassinate him to make it look like an accident. Nga beyambise embeera Abamerica gye bagambye mbu waliwo obutujju mu Uganda nga balabula abatuuze baayo abali mu Uganda. Bwe batyo bwe babala ebintu byabwe. Tebasobola mu kubisasasi. Kiba kibalya. Bayina kozesa kitiya gas canister. Nkugambye bino bigasironcha bingi bya type nyingi. Obumu muterobula buli mu size ntono babukwata bubanga bu size nga ya pistol. Oba revolver. Kino
ono musajja kyakutte si kye kino ono si ono mukiraba eyo tugiraba onolowooza nti oba mulimu masasi eyo gasironcha yeeno yeeyo osobola ogenda nawe n'oginoonyerezaako oye sometimes weetegeerera eyo yiyo aŋŋambye nti mugirabye eyo nawe osobola ogenda n'oginoonyerezaako bwe bakiteekamu ne bakikukuba mwana wa maama musabire omukulembeze waffe. We have seen so many people nga baba shootinze nabanga ali okay wayitawe ebbanga ne batugayiba naye ate twade tumanyi nti ng'ayiseewo abamu olaba abantu abamu babakuba n'amasasi n'atawulirirawo banne be bamala omuga nti owaaye okugulu I myself mbalagoba banda gabula zinti owaaye bwe bamala okulinda gabweriti awo nange we nazirikira yeye njagala balaga lirino munaalira bamwe obuzibu temula lirio kukugulu mulirabye saali wulirirawo bamala kunga nti owaaye ligize saddamu kutegeera kyaddako nze ababuulira bino I'm an expert on ammunitions. Aptopu wamwe. Omanyi wayinza okubayo ababijjayo. Mbutu wakati ono twamutegedde. Yaliko mu magye ga Amini. Yaliko mu gundi. Nze mbibalaze. So when it comes to ammunitions, oba toyina kyonnimba. Kugambye kino kye bakubye omukulembeze waffe. Kisinga omuntu gwe bakubye esasiri ya AK-47. Ekyo omusajja kyakubye. Omuntu temuli musasi. Mulimu kikanisita kikabejja bwe kikukwata awasava. Bwe kikukwata abasava. So these people want to use this chance. Olwokuba America bamaze okulabula abanansi baayo ne babagamba nti bannange ekiri mu Uganda waliwo obutujjo obugenda mu maaso. If singa muba musoma amawulire lwakuba mumwesiba nnyo ku TikTok ne mubeera eno nga mulaba abeevuma n'ababalaga susu. Naye singa mba mukeberako mwakalaba ndooza mugenda ne musomako ku mawulire NATO in Uganda. Mubuuza NATO yazze okukola ki mu Uganda? These people want to use that chance. Assassinating omukulembeze waffe, if you don't know. Ate nga babadde bagala kifuula nti accident. Bagala kifuula nti ki? Accident. Tebagala kikola nga bwe bakola Yasini Kawuma gwe bakomerera amasasi. Ati ndabye ebyimbuukira mu comment section. Bueno up video jijeyo mwana wa mama. Nkugambye I respect my audience. Sijiwa takataka. Olwamazofuna information mbani noge okufuna ku source. Abali ku source nti abaye. They have been narrating that story. Obadola banganza ajiyiza oba from fenna tuli ku kyeyo. Kitegeeza abagendo kuwa information yali wali. Mpozi nga yagendo atenga kyenkakasa tasobola kunjochesa. Tasobola. Era ne saawe eno nga sina jala live so se mukubira ne mugandi wano nkankana omukulembeze waffe ali mu mbeera ki nanga abasawo bagezaako kye basobola. So mwete muwulira mu kitiya gas canister and you treat the information rightly. Ekyo tekimanyi sasi kuba kyo bakikuba kibaluka n'okubaluka kibaluka ba it explodes but a bullet doesn't explode. Kati temuyisa kunegezi walizaako mbalabe eyo muli eyo mu meeting za mwezi mu byogobe aptopo kati diverting from what? Instead of discussing the real issue tuli mu kaseera kazibu
You are busy discussing me. Are you even serious? Tuli mu kaseera ka bunkenke. Omukulembeze waffe bagezaako mukola ka assassination attempt. Are you even serious? Mwana bino tuli mu byaddala. Tetuli mu byakusinga ate simanyi oli akoze bwe tuba nga tuli mu ka political condition. Bino bituli mu our country is more than us. Temunkumira bu meeting. Namwe bi copycat byenda bye mu comment section mutule muyige. Somesa nga asomesa. An expert on ammunition ziwemba nkugamba olina okumpuliriza. Ate abalala muddeyo musome. Edi muntu bw'abaako ataddeyo naga nti president has been shot. Someone to be shot tekitegeeza nti baba bamushutize sasi lyokka. Ebino byawa. Tozi fena tuli bi people. Asajja bagala kumaliza mukulembeze waffe. Abafuukidde ekizibu. Bamu denying jukira kati balina okulumba Bungereza. Balina ogenda e Bungereza. Kati ebyo nabagala bisabotaginga. Sanyonyi bamuli bubi, omukulembeze bamuli bubi. Balwana baba maliriza batya. Sajja wano batufuukidde ekizibu. Abagenda okutuyambako mu free and fair elections in case bwe tuba tutuseeyo manyako nako kakulu tuyinza obutatuukayo. Kubina ebitu ebino ebiriwo eyo nayo tuyinza obutatuukayo. Naye bwe tuba abatuyambyeko we are a British colony. Balina okumakinga sure nti territories zaabwe ziri safe. Ani azidisorganizinga si Museveni. Ali mu kutusulamu Abalasha, ali mu kutusulamu Abachina. Abalasha bakamala sente recently. So Kingmaker obwalengera ngo otetera n'Abalasha anaakiraba atya? Ayinza okukkiriza. Can they accept that nonsense? So they are doing their best to finish those two. Olugobo oluteebi lukulembeddwa abazannyi baffe. Joel Ssenyonyi kulembeze waffe ne tiimu nga bwe mugiraba bwali nayo. Bagala badismantoninga. Bana Uganda bagenda sigala nga baki? Buli kimu kituna naye nze nsigala mbuuza ekibuuzo. Kana akamanyiro kaba kagenda kubeerawo ila amata. Paka ddi. Waliwo abasirwa bagamba mbu this is Africa, this is not UK. Towuliranga omusirwa ayogera ekigambo ekyo n'omubalamu amagezi. We cannot run away from abazungu. Kiki tukola? Era bawuliranga omusirwa ali ayina wayimiridde nga alikoza. Tuli mu lutalo lwakwegoba bazungu. Olutalo lwakwegoba abazungu ng'omuyita. Ng'omugaa guno omutwe weetisse eki. Nagisi erimu kiki? Ng'omugaa soko ndeetere ku buti bw'osokooza mmannyo. Bubikule kuliko ki made in China. Toyina muti manju. Bwe mubanga n'ekitandikirwako obuti bw'omannyo bakyabujja China. And you are saying twegobako bazungu. Is saying twegobako bazungu obuti obusokole ennyama mmannyo. Nawulira omanyi saagala nnyo okuyingira Bankima. Nawulira kojja wange ayogera ebyekisiru. Nayagala mukolere video nenga because I respect ab'Enkima nenga akamwesonyiwe. Nga ndaba ayogera ebyebisiru. N'ekitandikirwako obuti bw'omannyo mbanga mukyabujja China buliko made in China. Ngowooza tuli mu kulegoba kabazungu. Bali bakola equation yaabwe. We cannot run away from them. Kiki tukola? Bwebanga ne zino ensi ezikulaakulanye zikoleya they are still clinging on abazungu abo. Kati gwate Uganda atasobola kukola yadde obuti bw'omannyo. Bali wano bali nabo. Nalaba Museveni asindise vice president wenga zewano bazze kwewolera yonna biganye nengamba laba bano tebamanyi nti ono asula mu buliri bwe bumu n'Abamerika. Base yaabwe eri awo. Osani bagita Ocean Air Base y'Abamerika bayina base muno ziri muno mpitirivu. Oyo kitegeeza basula mu buliri bwe bumu n'Omumerika. Amerika bw'aba yakuma sente tosubira mu Korea nti agenda kuwa sente kubanga bonna basula mu buliri bwe bumu. Manyi nze nsula kumpi ne base ndi mugezi. Buli yonna gye mbadde ngambeera gye natuukira. Natuukira Boston okumpi ne base y'Abamerika bwe bitabuka
oba sefu ng'oli kumpi ne base wano wensula ndi kumpi ne base y'Amerika nze ekintu kyenkola mbakiyita safety first Kemujonga ayinza okwesulamu eddalwawo n'atandika okulonkinga ebikompola hey ebikompola osula gindi kumpi nze nina okubakakasa nti buli nyumba wensula wempangisa nsenga kumpi ne base y'Amerika for my safety mukitegedde. So this was an assassination attempt ku mukulembeze waffe, trying to make it look like it was an accident. Ngabo bakola abantu bomuki ba November ne baga nti is a stray bullet. Kati if he is hit by a kino kitiya gas canister nga kivudde mu gas launcher, toloza ndi wuli atiya gas canister nti yakakutoli yakaseseka kasukati teyakaseseka kasuke. Bakozesa advantage ya situation ya America gye bayogedde nga balatinga nti mu Uganda mulimu obutujju. So omukulembeze waffe kati I know kubomo if he survives this time around, katusabe abasawo bakole ekisoboka surviving, but if he survive obulamu bwobanga luli bwali mu matigga ate kati buli matigga nnyo wabasajja abakutta ati abakubye yinuka babakubye yinuka buli kimu tekikyatambula. Solution, they have tried everything bamulwanyise bahayalinze buli mujegawe mulaba yimbika akinani everyone is fighting the man. Do you know why I support Bobby Wine? Bwenda banga abanadini abayimbi bachabalala bawandike wao, all of those people cultural leaders banabyabufuzi are turning against that man, one man. Nemanya nti wano waliwo ekituufu, wano ndi ku kituufu. All of those people are turning against one man. Nemanya nti kati wano we wali amazima. Before twali tetumanyi nti n'abasajja b'opposition mu parliament bafuna sente, nti opposition efuna sente, tujja okubitegeera kati ku mulembe gwa Nuupu. Nti opposition balinga bajwa nenga basajja bambala emizina gyabwe netuga bambi basajja balumirirwe eggwanga lyabwe nga tetumanyi nti balina billions ze bafuna every year. Olwaleero kati olwaleero discussion Nuupu efuna billions 3 buli mwaka, billions 3 buli mwaka. Emboozi zaali ludda waluli nga Nuupu tennakwata kati, emboozi zaali ludda waluli nga Nuupu tennakwata kati, emboozi zaaliwo. Twali tulaba abasajja bambala emizira tuga baavu bambi nga mutufera. You were faking life. Sente mufuna temwina kye mwakola. Tunuli olwaleero tubitegedde. And the man is acting as zimbi ekitebe mobilization agifuelinga. Temwayina by then, temwayina ba political prisoners ngawe bali wesawa zino. Temwayina ba missing people. They are taking care of all of those people. Musente mwazikolanga kimwazirya mbitumbuwa. Ebyamwe temwali bya kununula gwanga lyaffe nti mwagala abantu bafuna obuyinza. Ebyamwe mwali ku kintu eki kugabana buyinza na Museveni. Teri kirala nalabye Katikkiro ya tweetinze nga agamba mbusimanyi opinion ye yabadde etya. Nze omanyi buli muntu it is okay buli muntu okuwa opinion ye, but one thing I disagree with Katikkiro kwe kubeera nti abantu we bafuna ebizibu mugamba temuli mu byabufuzi mwe muli ba cultural leaders and you are giving a political opinion. Ambugo mundabayo wali olaba nti second run up kuba president yateekeddwa okubeera ani, yateekeddwa okubeera leader of opposition mu parliament. Nengamba what the heck. Second run up olwaleero nga bwe bakisiiga nti omukulembeze waffe yabbibwa obuyinza nti ayina okujja mu parliament abeerenga leader of opposition. Kati nembuuza ajje nga leader of opposition mu constituency ki? Kitegeeza atajira mu constituency just abeere mu parliament nga ye leader of opposition ekyoba otegeeza kuba kati constituency ki gy'abagiddemu gy'oba ogenda omuwa.
ogena muga nti oyabere mu parliament nga taina constituency wabula is just there a leader of opposition overstaffing era sente yo musoro eyike nti waliwo leader of opposition taina constituency na yafuna omusala gwa parliament overstaffing era seneza abana Uganda zeyongera okuyika ningana ebanange Katikkiro otwagazaaki someone at a presidential level you lower him mbwafuke leader of opposition mbadde njagala kubeera prefect wa somero lyonna bwe nemereddwa bwe bampangudde mwatengende beere mu kirasi monitor nkulembere ka kirasi ka P1B ekyo kikuzaayo wali bwakugamba ebyo kitegeza bo baanoonya kugabana bifo kugabana buyinza na Museveni tebanoonyangako buyinza kudda mu bantu. Bobi Wine is proven nti ddala obuyinza yagala bwa ye bibyete si bya kunoonya bufo singa yali anoonya kugabana bifo yandibadde kati essaawa eno yakyali MP w'Ekyaddondo naye is proven by that nti bwabanga ekifo yakirekawo bandi mu myaka lulu ab'Ekyaddondo bandi mu myaka lulu yes or no nziramu ab'Ekyaddondo bandi mu myaka lulu tebandika mu mye naye olwokuba nti ye tanoonya bufu nemmanya nti kati kyetulwanirira kyekimu nze kyenfiirako kiri kimu buyinza kudda mba Uganda because nze ndabye ku nsi rate kwe ziddukira obuyinza bwe bubanga buli mu bannansi ensezo speed kwe zikulaakulanira kati bwe tubanga tuli ku kozi yemu alwanirira bantu kufuna buyinza nga nanga laptop kyenfaako oyo batonzijjaawo tojja kunziza mu bano Katikkiro ali mu kuwoza mbu simanyi omanyi bwe tubyogera nga batugamba tubavuma agamba mbu simanyi second run up kuba president afuke leader of opposition ebyo ebiteeso byo mukwano kanchireke jagamba abana bano tubavuma si bwe bityo bebikola mukwano ow'ekitiibwa si bwe bityo bwe bikola bwe mbanga mumunoonya kugabana buyinza na mwaye Museveni ffe kye tunoonya kirala buyinza kudda mu bantu kyekitufiirako. You want to finish omukulembeze waffe olusi biba bingi ne tutakola video tusabire omukulembeze waffe asurviving nkugambye ekintu kye bamukubye kya bulabe okusinga go bakubye essasi bakubako essasi ne batakuba kigundi ekyo si oyo omusajja omanyi njabba jjukiza live gye twavudde si oyo kikyo kigasironcha kyakutte ekyo eyo mazo gitunulira ogiraba ekivaamu ekyo tunulira bagita radius diameter obwetolovu bwakyo bwe kikwatako mukwano tusabire omukulembeze waffe yeye embeera gy'alimu. They have deployed everywhere because they know what can happen. They have deployed everywhere because they know what has happened. Eyabadde ngamba laptop eno video gijjeeyo okitegedde he wanted to assassinate omukulembeze waffe to make it look like an accident. Ekyo nga kyebakozesa okunnyonnyola abalala nti kitiya gaasi kanisita kireka kyagize n'afuna obuzibu tebasobola mukubasasiriri direct okufuula ekintu kyabwe okulookinga obvious. They want to make it look like an accident. Olina jjo olwokuba babaddeeyo mu bulaivu bw'omu byogoobe batugambye okolera Museveni okuba ogamba otya nti okulembeze waffe bamukubye kitiya gaasi kanisita okimanyi ggwe bakuteeke wali basoke bakubemu sampo y'essasi bakubemu ne sampo y'ekitiya gaasi kanisita okimanyi tombukirako nonkwata ensobi sebo osooka kwetegereza olw'okuba mwokya wano munoonya be mwokya nabo nze sookya n'abantu mukwano kulembeze tuga wetegerere and that is me. Yes, that is me. That is me. Ensonga soko ozetegereza ozaanalaizinga ozitunulire buuti
Wokimanyi gwe kino ekintu nga bakikubye. Oba mwamuwulira tiya gas kanista mugiyita mannyo wenu. Nga mukwano siwe buno bwe bakanyuga. Kiri kiviira ddala mu ammunition. Eyo. Eno madam Rose akute AK47 nti yevuddemu essasi. Bibyo baba bijjawa. Ate Uganda awo tulina wabajja ku kyeyo. Abatali bana Uganda nga nawo muli e Dubai bwe mufukola obwa security guard o akasajja kakukubo omuggo nogaba neka kumbe kali ku kyeyo kajja ku kyeyo. Buli awo nze nabula benyindo nengaba no siba na Uganda bano bali ku kyeyo bajja kuba kyeyo Uganda. No akasirikalo kalaba kukuba migo noga zine nyindo seza Uganda enyinde zene neweta mu bweti eringa ya kajoka mumanyi kano kajoka akabera ku matatu nenga mu mawanga gonna getu ine Uganda line gwanga tetulirina bano balina je babajja bajje batukube emigo kubanga sisubira ene policeman akulide mu Uganda to act like that kumbera je basula ngambizi mu biyumba byonna bijjude ebituli sente zabo buli mwezi bazitema buli mwezi simanyi bayine ekibina kya musimanyi kya wazalendo ne bazitema everyday noga police officer nobera bwotyo twabala baluyeri baba deployings emmere bagibaleta ne bali ebiwunga abo sibe batukuba baba mu batunonya ne batuwa information inakunya nagato tonjogera kati binene bigenda maaso waliwo omusajja yajja n'atugamba n'atutipingako lwakubanze sigaba security alert naye kituufu abasajja bajja ne batugamba nakubira essimu naga kino kyekiriwo nagamba omukulembeze nakugamba King Saha nakugamba Honorable Rutamaguzi ne Joel Senyonyi. Omusajja yajja n'atunoonya n'atugamba mwana zero nga omusajja mukubire kageze okumukubira ko omusajja ga tonkubira simu kati onkubira nagamba information jute noga no yinzo okufulumisiza information nonjo kyesa nenga abasajja batunonya ne batubuulira agaba ne kino kyekiriwo noga laptop sijja kwogera future nenga mbotofu batunonya ne batugamba bali mundeyo baga tuli eno naye naffe tetubagala tuli eno naye tetubagala ne bajja ne batu kyovula tetujja kuwala na buli omukuba waliwo abaliyo nga gye bali nga nabo be balina abaabwe muffe ya naffe tulina yabaffe nga bali mu bbo naffe tulina yabaffe nga bali mu bbo nga babakoowa naye nga gyali talina bwavaayo nga nabo bwe bapulantinga abantu ate ffe teri yapulantingayo wabula abantu gye bali naye nga babakoowa nakunoonya najja nakugamba nti owaayo ekiriwo nomugaa information gyondetedde nga nzito nemugaa njagala nnyo ebintu nga biriko obukakafu nagamba nze nkugambye nenga waliwo muganda wange asobola information eyo gimutwalire nze njagala nnyo ebyokuteekayo proof bino waliwo kimanyi waliwo eyandetera information nangamba nti bujinga adduse nemugaa okakasa nangamba yadduse yafulumye konzo okakasa yafulumye nemugamba yafulumye how come kati mba kuduma nenzija naga yadduse enkera ne mukalaba ekanani ate abantu bawano obalimba yakalimba abaga tokyalina kyotugamba nga bonna bamyansa baga watugamba guli bwoti kati nze buli information ejjansooka neninda nenkolagana ebyomukurani bye batugamba nti fa idha jaakum binaba'in fatabayyanu eggulire bwe likujjira sooka olyekenneenye ate ne kino kyenkoze bwe ntegedde nti omukulembeze waffe bamukubye onoonyani ani ejjibwako hadisi ojijja ku buloga ojijja ku kadama sogera mu kukakkanya ojijja kwani nze gwolowooza okufuna information nenkola video olowooza mbambijje kwani oyina kunoonya omukulembeze bwafuna obuzibu ani atandikirwako okunoonya oyina kunoonya baani abali okumpi n'omukulembeze be bajja okumbuulira ekituufu nzije ngamba abantu bange nimekubeera nga abanyumiza embozi ya Wakayima ne wangu kulembeze waffe baagala muttisa
kigasiro ncha byebyo nno mulowooza live tewedde live ewedde so ab'oku Facebook byebyo ebyomukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebigenda maaso mu ggwanga Uganda ebikolobera ebimukolwako obutujju omukolebwako n'enkwe ezimupangirwa olwokuba atadde abasajja kakaliriro olwoba atadde abasajja ewazito abasajja tabakkiriza tabawadde emirembe era nabo batiddemu okuva mu ntebe balaba biki ebiddako mu maaso awo ebikolwa bye bakoze ku bannayuganda nga kigenda kuggwa bubi n'olwekyo basala bagamba ono katumugjawo asobole okufuna ekkuba eddungi nga tewala tutataaganya bajju bateekawo abaabwe nga bakola byabwe nga batulimba nga si baddala si bamazima ne kati twafuna owaddala ow'amazima Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ensonga lwaki ate baagala okumugja kuba ye mutuufu si waabwe tebageetawo mugatapa nga omupange ate basalawo bamugjewo ng'obudde bukyali basobole okwetaasa embeera omukama bakuume